hit by the time. Olwaleero ettendekero ly'eby'emikono Lugogo Vocational Institute lifulumizza abayizi abakuguse mu masomo ag'enjawulo omuli obuzimbi, amasannyalaze, okubajja n'ebirala. Abadde omugenyi omukulu Minisita w'abavubuka n'abaana Balaam Barugahara asabye abavubuka bano okwettanira enteekateeka za gavumenti okusobola okwekulaakulanya. Omuli Parish Development Model okuli ebitundu 3 ku 100 buli muluka eziweebwa abavubuka. Nawabeerawo ne programu ya gavumenti endala eya Youth Livelihood Program. Nembagamba nti tulinayo biliyoni 11 mweno financial year bwe basobola okuyita mu Youth Livelihood. Era bakubiriziddwa okuba ab'amazima nga bakola emirimu gyabwe ko n'okwewala enguzi eremesezza enkulaakulana y'eggwanga. Kubeera ab'amazima era okukola nga beerufu mu mirimu gyabwe ate ne baagaliza birungi byereere. Abakulira ettendekero lino boogedde kusoomooza kwe basanga nga babangula abaana b'eggwanga. Tulina ebyuma ebikadde ddala ebyetaaga okuzza engulu tusobole okuyamba abaana baffe batraininge mu bintu ebinaayamba ensi eya leero. Batubuulidde nti abayizi bonna abatikkiddwa bafulumye n'ebbaluwa y'ekitongole kya Directorate of Industrial Training wamu ne YMCA ezigenda okubayamba okuvuganya mu nsiko y'emirimu. YMCA graduates we have 7.2% female as compared to 92.8% male. And for DIT we have a percentage of 7.4 females and 764 males. Babayizi abatikkiddwa basanyufu bya nsusso. Graduate masannyalaze National Certificate in Electrical Systems. Yali choisange from Nasoma High School. Kwana gaagala ate ne wakanayingiza kukola ebintu ebyo. Electrical engineering, and I only encourage every girl there. It's not about man. This is nowadays man-woman work, so we have to be flexible and we also have to achieve that. Abayizi abasoba mu 18 abatikkiddwa olwaleero be babali wakati w'omwaka gwa 2018 ne 2023 nga abayizi abawala babadde batono ddala. Mu ngeri yeemu abayizi abasoba mu 400 nabo batikkiddwa ku ttendekero lya YMCA ku ttabi ly'e Mukono. Dr. James Nkata akulira YMCA Comprehensive Institute akalaatidde abatikkiddwa okuba abakozi okusobola okwekulaakulanya. Use your youthfulness to prepare for your old age. If you don't use it now, you will never use it any other time. Ategeezezza nga YMCA amatabi gonna bwe gagenda okutandika okusomesa abayizi ku mutendera gwa degree. Mukono and the YMCA campuses are going to be the first campuses of YMCA to be accredited outside YMCA to start offering degree awarding programs. Yese Kiboobo akulembera essaza lya Ssaabasajja erya Kyaggwe asoomozezza abakulembera ettendekero lino okutandikayo essomo ly'ebyobulimi okwesigamiziddwa enkulaakulana ya Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Kyaggwe Buganda ne Uganda eyimiriddewo ku nsonga y'ebyobulimi. Awo ekinaayogerwamu kijja kuba kintu kirungi nnyo, kijja kwongera omuzinzi mu nsoma y'abaana baffe. Abayizi boolesezza ebyo bye bayize. When the building is already commenced,